Omwaka guno ensonga y'okubba amabaati agaali ag'okuyamba abawejjera karamojja yebadde ku mimwa gy'abantu era nga bangi nnyo bo batuukako Mwannattu balunyumyanga lutabaalo anti embeera eno yaleetera minisita w'ensonga z'ekkaramojja Mary Goretti Kitutu okusimbibwa mu mbuga z'amateeka era ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwapuli omwaka guno ono emikono gy'ateekebwa gye gitaliira ntongo yogayoga ng'ali luzira bw'oba tebuli busa minisita omubeezi ow'ebyensimbi Amos Rugolobi naye bw'atyo n'akwata ekkubo lye limu ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwapuli era nga naye avunaanibwa bukumpanya mu nsonga z'amabaati era nga bwe kiri nti ekinaakulya ne bw'okubaakuba kiba kirina okkulya ne minisita omubeezi ow'ensonga z'ekkaramojja Agnes Nandutu naye teyalutumira mwana bw'atyo naye yakwatibwa n'atwalibwa eruzira okumalira ddala akabanga okutuusa lwe yeeyimirirwa. Kino kyawa bannayuganda bangi nnyo essanyu ssaako essuubi nti oba oliawo bwe kataligirya obubbi obukenuzi n'obulyake birifuulibwa olufumo mu ggwanga Uganda olw'ensonga nti poliisi yali ejjeyo n'ag'omu buto okunoonyereza ku mannya gonna agaateekebwayo ku lukalala lw'abo abaatwala amabaati g'ekkaramojja bw'etyo poliisi oluvannyuma lw'okunoonyereza yakwata fayiro zonna nezikwasa ssabawaabi wa gavumenti muyite DPP agende maaso n'okuwaabira abantu bano mu mbuga z'amateeka wabula ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti ewedde bannayuganda baawawaala amatu DPP bwe yakawaŋŋamula nti fayiro z'abantu eziwerera ddala 17 yazisudde mu kasero olw'ensonga nti tewali bujulizi bumala kuluma bantu bano. Ono yagamba nti abawaabi wamu n'abanoonyereza ku misango gino bagenze maaso n'okunoonyereza obulungi kale ne kirabwa nti ensonga zino zisobola okugonjoolwa mu ngeri endala. Ssaabawaabi wa gavumenti Jane Francis Abodo yannyonnyola nti fayiro eziwerera ddala 23 zino nga zaali butereevu mu kuvunaanyizibwa mu kkompanya amabaati gano zaali zaggulwa ku bantu ab'enjawulo era n'ayongerako nti fayiro zino 23 baazeekenneenyeza bulungi era ne bakizuula nti 17 ku zo zaali zirina okusuulibwa mu kasero kubanga tezaaliko bujulizi bumala. Wakati mu kusuula fayiro zino mu kasero ensonga nnyingi nnyo ezaaweereddwa ezireetera obujulizi buno kubeera nga tebumala era nga ku nsonga zino kwe kuli n'engeri abantu bano gye baafunamu amabaati gano mbwe amabaati gano abamu si be baageesabira abamu si be baageeyagalira ate ng'abalala omwali ne bannabyabufuzi mbu baawubisibwa abayambi baabwe bo ne beetuliikiriza ne baggyayo amabaati nga bakama baabwe tebagasabye kale nga bwoddira omusango n'oguteeka ku muntu ataasaba mabaati mbwawo tebubeera bwenkanya songa n'abamu olw'okubeera nti bagwa mu kkowe lino amabaati bagakwata ne bagazzaayo ku woofiisi ya ssabaminisita abamu n'ensimbi ne baziriwa olw'ensonga nti baali bagakozesa naye abaffe amateeka bwe gakukwata n'ebibbe kino kiba kikolwa ki era oyitibwa otya obeera mubbi era mu ensenga enkola ebadde ennuŋŋamu abo bonna abavayo ne bakkiriza nti baafuna amabaati ago mu mbeera etali ntuufu abamu ne batuuka n'okugazza okugeza sipiika n'abalala essaawa eno bandibadde bakwate nti because bo oba tolina nnyo nakyo kyanoonyereza oli akugambye waliwo ekintu ekyabbibwa oli nakugamba nze nkirina n'akikomya nawo kitegeeza oyo gwe wandibadde osookerako okukola kye oli bwazzaayo ekintu ekibadde ekibbe bujulizi bwa nkukunala nti abeera ekintu ekyo yakibba era emirundi mingi bozzaayo gamba essente oba ekintu ekirala ku poliisi ng'olaga nti wali okitutte naye kati okikomezaawo ekyo bakiyingiza ku lukalala lw'ebizibiti ebyokukozesebwa mu kkooti. Bannayuganda bangi balowooza nti oluvannyuma lw'okuzza amabaati ago oba ssente bannabyabufuzi abo baali bamaze okwewaako obujulizi nti babba amabaati. Munnamateeka Luyimbaazi Nalukoola agamba nti woofiisi ya ssaabawaabi wa gavumenti erina okubeera nga yeetengeredde era nga terina kyekubiira okusobola okulwanyisa obukenuzi mu ggwanga. Singa ofiisi ya DPP ebanga etandise ekozesebwa mu byobufuzi kyannaku nnyo eri eggwanga lino kuba eyo ofiisi erina okubanga erina obwetengerezi nga terina akagikuba ku mukono oba agiragira oba agiwa biragiro butya bwebeekola emirimu gyayo. Ekirala ffenna tulina okuba nga twenkanankana okusinziira mu ssemateeka afuga kuno akawaayiro aka 21 nti ffenna twenkanankana mu mateeka teri yalina kutaatirwa. Ekirala bwe kibanga kituufu nti ofiisi ya DPP Ssaabawaabi wa gavumenti erina kyekubiira ng'abamu ebataatira
kiba kitegeeza olusozi lw'okulwanyisa obulyako obulabbayi n'obukenuzi lunene nnyo era bannayuganda bayinza obutasobola dduwalampa n'olwo olutalo tebajja ddutuula ku nfeete. Okusinziira kwa lipoota ya ssaabawabi wa gavumenti, Pulezidenti Museveni yasigadde okukangavvula abantu be. Kino mu mateeka kituufu? Ekyo kiraga obunafu bwa institutions. Olwo abeera azzizaayo obuyinza obwamuweebwa mu atika ey'ekikumi-mu-abiri. Omuwaabi wa gavumenti tabangako pulezidenti wa Uganda. Ssaabawaabi wa gavumenti ya Uganda ye DPP. Buli omu alina okukola ebibye, buli ccupa etuula ku ntobo yaayo. Alina okukola emirimu gye. Pulezidenti byasobola okukola bya bufuzi. Oba oliawo olumu ng'asuula abo baayagadde n'alonda baayagadde. Kale bw'otandika ate okudda eyo obeera otutabudde. Okusinziira ku munnamateeka Nalukoola Luyimbaazi, ne munnayuganda yenna alina olukusa okuwaaba omusango ewa ssaabawaabi wa gavumenti era n'amuwuliriza. Ekyennaku nti DPP alina obuyinza okutwala omusango oguba guteereddwayo omuntu wa bulijjo n'agutwala mu maaso oba n'aguyimiriza n'agusuula mu kasero. Era ekyo bwe kiba kikoleddwa tekirina gwe kyewuunyisa kasita abanga ategeera. Olw'ensonga kikoleddwa emirundi mingi. Bannansi we bawaabyenga emisango, DPP n'agitwala n'ate n'amala n'agisuula mu kasero. Wetwogerera waliwo abaakwatibwa era nga bateeberezebwa okwenyigira mu bubbi bwamabaati ag'e Karamojja era nga tebaakoma kuteeberezebwa wabula baayingirako ne mu mabuusu ne bavunaanibwa egy'obubbi bwamabaati kyokka nga n'emisango gyabwe gikyali mu kkooti so nga ate n'abo abalowoozebwa nti kandibaddeko kaseera babeere nga bakwatibwa fayiro zaabwe zaasuuliddwa mu kasero. Wano munnamateeka Julius Mark Mutaawe alambuludde ku mbeera eno. DPP ne IGG be basalawo ani gwe bagulako emisango nani gwe baleka. Kati ekyokugamba nti basoose kukwata gundi oba gundi ate ne baleka ono, ekyo DPP constitution emuwa obuyinza okuditamininga ani gwagulako emisango mu budde ki era misango ki. Kinajjukirwa nti emyaka ena emabega Pulezidenti Yoweri Museveni Kaguta Buhaburwa bwe yali awa obubaka bwe obuggalawo omwaka yasuubiza okujjayo n'ag'omubuto okulwanyisa obulyake obukenuzi n'obuli bw'enguzi era bw'atyo n'alabula nti abo bonna banaakwatibwa nga beenyigidde mu bubbi nga buno baakugobwa ku mirimu olwo nno giweebwa abaana abalala abanaaba basomye kubanga Uganda erina abayivu bangi. We have a very large number of educated people that are ready to replace the corrupt civil servants. Like I have said before, I have been baptized by fire, but I am firm. Why should Agnes Nandu to be committed to the High Court when the lower court has the mandate to deal with this? Olutalo lw'okulwanyisa obubbi, enguzi, obukenuzi wamu n'obulyake buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda kubanga eggwanga Uganda buli omu alirinako omugabo. Naye abaffe kiki ekiyinza okukolebwa ekyawamu okulaba ng'olutalo luno lulinnyibwa ku nfeete? Patrick Kitaka ne Mugabi Bruce be bakusakidde emboozi eno ku BTM TV Community Report.